nalabako omuvubuka gamba toli mwavu naye mutwe gwo eki kati olaba abazungu bajja wano nga tibalina kye balina ne batuuka Entebbe ne bayingira mu Uganda ne bakola sente ne baddayo. Mukimanyi waliwo n'omu nga tukyali ku yunivasite nga tukyalaba mupiira nali nga mpagira fiira simanyi ennaku zino oba yalagawa nali nga nkiwagira kuwa ku yunivasite twalina omusango omupiira oguba muyita Kemba William yali nga tutawanya nnyo ku yunivasite naye nga twagala tulabe obasinkanye banne asamba atya mupiira. Waliwo omusajja omuyindi yali ng'atunda kabalagala n'ava ku kabalagala awo n'atunda sumbuusa n'ava ku sumbuusa n'akola keeki. Abaganda ne bamuwanda erinnya ne bamuyita Kakooza. Keeki ze n'aziyite zaaki Kakooza keeki. Omuyindi ng'avudde buyindi n'agende na kivubo ku mupiira n'atandika kukolerawo sente. Naye eno abakulembeze bamuwe tulina batugamba nti gavumenti yetulekedde mwaki yetukuumidde mu bwavu. Kati Wikedde yagamba nti titoli mwavu naye omutwe gwe gweki. Ndi munnamakolero ate era nga ndi musuubuzi. Mu byenkola nkola emifaliso gya Roseform, nenkolamu n'ekika kya Ecoform, ate erudola nenkola 5-star plastic. Saidi eyo nga wabeerayo disposable cups obukobe obukolayo obubeeramu yogati bwe banywesa bbiya ne cookies ebintu byonna ebyo. Ate ku saidi endala nemba ne factory ekola tubes and breakers za pikipiki. Ku saidi endala nemba nga nsuubula okuva e China nga ndeeta emipiira spare wa piki byonna ebyuma ebikola ku spare wa pikipiki bireeta nga mu East Africa efe tusinga okuba ab'amaanyi. Ne musanyufu nnyo mukwano gwange Haji Haruna okumpita okubeerawo. Ne musanyufu nnyo okulaba nga bandabye nga nange ndi omu ku beetaagisa okubeera wano. Okusooka nja beetondera nze siri mwogezi nnyo nnyo nnyo, manyi kyakukola bukozi ensinga okuba nga nkola ki. Kati nze ngenda babulyako kale nga nze bwe natandika. Nze saasoma obuyigirize bwawe bwa wansi nnyo bukwa mu kyakutaano. Naye kye nina enzikiriza nti buli kintu kyonna kisoboka. Kasita oba ng'osazeewo buli kintu kyonna okola ki? Kati njagala mwenna buli omu aleme kubeerawo agambe ate nze sisobola oba kyaa osobola. Kasita oba ng'okkiriza nti osobola. Olina okukkiririza mu Katonda oba oyagala okulaba nga buli kintu ky'okola kisoboka. Abantu abatakkiriza mu Katonda batera okwonoona obudde bwabwe mu bintu ebitatugasa nga balowooleza mu ndowooza z'emabega nga ate ensi ekoze eki ekyuse. Bintu bino bibeera nnyo ddala mu bakyala, ddala abantu b'omu butale nga bokugamba bawesitingira time zaabwe ne balema okukola ki. Naye sooka okkiririze mu Katonda. Buli kimu okirabe nga buli kintu ekyo kikola ki kisoboka. Tandika okuba nga olina ekigendererwa, tokola nga tolina kigendererwa. Beerako ekigendererwa kiki ky'oluubirirwa obeere, kiki ky'oluubirirwa okukola. Naye bw'onookola nga tolina kiruubirirwa tosobola kubaako wolaga kuba tolina gwe kyokola ki kyoyagala. Naye setinga gwolozzo omanye omwaka guno njagala kukola buno, kola kino. Otandika okulaba lwaki sikoze kyembadde nina kukola, nkyusizzaamu ntya okulaba nga ntuuka ku ekyo kyenkola ki kyenjagala. Ebyo byonna okubikola olina okuba ng'olina amazima. Amazima gano kintu kya bugagga nnyo, kyekimu ekitunda bulandi yo. Omuntu bunaamanya nti mwamizi kusooka oyo muntu mutuufu, bw'anaaba muwadde ekintu kyange ajja kukinziriza.
ekyo kintu kya bugagga nnyo ge mazima. Buli muntu singa oba olina amazima abantu beeyongera bweyongeza okuba nga bajja gy'oli okukolagana naawe. Abantu gye bakoma okuba abangi abakolagana naawe obwo bwe bugagga. Buli kyoba olina nti oba otunda akatale oba okola ki. Kati era mwengenda mbasaba mumpagire ku mifaliso gyange kuba mwe mwenna bwe mbalaba wano ndabawo akatale kanene nnyo. Mbasaba mubeere ba maketi abange nina emifaliso emirungi egigendako abantu abanene abatono gyonna nkikola ki. Ate nammwe ne mbasaba mutunde bulandi yo yeggwe. Beera n'amazima abantu bakukkiririzeemu ojja kuba nga teweetaaga nakwewola mu bbanga. Abantu ba wansi, abantu abakyali wansi tewali nsonga lwaki aba yeetaaga okuwola mu bbanga. Abantu ba wansi omuntu wabeerawo oli ng'asonda okugula ssente, osonda ssente zigula pikipiki tugeze. N'abeera ne miliyoni 2 ng'aziterese okumala emyaka emeka 2. Ne babeera abantu nga bana nga ezo miliyoni 8 ziri awo. Kati bwe muba muli awantu nga mulina amazima mukolagana musobola okuba nga mweyamba omu n'amala ekizibu kye n'omulala n'amala n'addako n'akola ki. Ekyo y'empeera eri mu mazima. Kati ebigambo byange sirina bigambo bingi nnyo kyembakubiriza kuba ba mazima nakubeerako na mulamwa ki kyokola ki kyogoberera. Mwebale nnyo mwebale ddala. Obugalo bw'amaanyi okusayidi eno ey'amwandizi kusooka Roseform Bannamukono ate nga awagidde nnyo programu zaffe za MUGOF atuwa ku magezi era ne wana atuwadde amagezi basebo ne bannyabo. Obugalo bw'amaanyi era abayunivesita bakono Mukono. Ekibiina nze nkutte mu nsawo n'ekiteekamu akakadde kamu n'abalala nsaba mwongereza okutugende mu maaso. Ate ekibiina ngenda kiwa n'essaala Mukama akiwa omukisa kitambule kitya. Ne mbasaba ffenna tukwatagane wamu tuleme kubeera mu nkwegwegwe tukkaanye ekintu eki omulabe sitaani aleme tuyingiramu kutwawulayawula. Amanya Mubiru Patrick nga yenze Director wa City Motors wano Mukono ate nga yenze RDC Buvuma. Kati ono muganda wange mukulu wange alina kyatababuulidde. Yali muvuzi wa boda omwami Roseform era yanzikiriza nange ogenda nvuge boda nagamba nti naye w'olojja n'ovuga boda osobola okufunamu akasente ate n'oba buki. Nange nasookera mu bifaananyi bweva mu bifaananyi ngenda omulaba ye yali avugira bbanda n'alina boda nnyingi. Nange nagamba yingira ovuge boda nange nengikwata nenvuga boda nenkulaakulanya tusobole okulaba nti tuva mu buki mu bwavu. Njagala mbategeeze mu Uganda ya leero woba olina omulimu gw'okola ng'ate oli vitamini osobola okuva mu buki. Ekisinga otuleetera obuzibu obutatuva mu bwavu butekkiririzaamu era nga wabakoze eki wabagambye. Naye nze nekkiririzangamu buli kye nakwatangako ate era naye aŋŋamba yekkiririzangamu. Ate n'ekirala okuba n'emikwano egigattako. Nze buli wenfunamu kalivansi nga nkuba essimu waayi muganda wange kino wakikola otya nti nakikola bwe nti kino tukikoze tutya tukikole bwe tuti nga ffe tuyitawo. Nissanyu okuba nti ndi wano wamu nammwe ku lwa Haji Haruna. Bannamukono yessaawa twebeereremu ng'enjogera y'abannaffe bali. Teri muntu n'omu agenda kujja agabe ebintu bya bwereere. Buli muntu abeeko kyagezaako eggwanga ligende maaso. Abakulembeze baffe bwe banatulaba nga tufuba nkakasa bajja kujja batuyambeko. Nze banzaala Mukono muno, nasomera Mukono muno, nenkulira Mukono muno, n'essaawa zino ndi Mukono muno. Era negayirira abaana ababasobodde bajje tuleme kukoma wano batukyalireko. Tulina ebigambo bingi ebyokubagamba Bannamukono, tulina ebigambo bingi ebyessuubi gye muli. Nkakasa bonna musemberedde tujja tuza ebigambo ebyo gye muli. Teri muntu atasobola
mu nsi ya Katonda muno. Buli muntu Mungu yamutonda ng'aliko ky'asobola. So mulekeraawo okulowooza nti omuntu kino sikisobola, bano bakisobola, ebyobufuzi mu bibeeremu naye nga mukola. Okukola tekisinga obukulu, mukole, Mukono agende maaso, naffe weetuli tujja bakwasizaako wonna wekisoboka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ekibiina kino nja kuva wano nga nkitaddemu emiliyoni y'essente kigende maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abamu batera okuwulira ekibiina eky'obwegassi bakirowooleza muniigiina, naye MUGOF egenda kwetooloola disitulikiti yonna nga tugenda tuteekayo enkulaakulana. Olwaleero we tugenda okutandikira twamaze okufuna acres 2 ez'ettaka eseeta, era nga tugenda kulunda, tutandika n'enkoko ez'ennyama 1,000, emitwalo 12 zetugenda okutandika nazo, era nga gavumenti yazituwadde. Ekibiina kino twagala buli ggombolola okulaba nga tuteekamu ekintu ekiyamba eggombolola eyo. Oluvannyuma ate tujja kudda buli ku muluka, ate oluvannyuma tujja genda tulanda tutuuke ku kyalo. So MUGOF egenda kufuuka Namulanda mu disitulikiti y'e Mukono. Haji muwangaza obugalo bwa Haruna, obugalo bwa Haruna tweyaziza Haji Haruna. Dr. Denise Sara Sonko njagala okubaaniriza ate era nja kubawaayo n'obugombo obutono. Mbaaniriza mu kibuga kino kuba kino ekibuga kyange ku ludda lwa NRM, era njagala okubategeeza nti mutuule entende yenze meeya eyeesimbawo n'afuna obululu obwabulako akatono nesiita musaagala kugamba nti nagwanze sigwanga siwewaawo eyagwa wano taliiwo aba tasobola nakwogera. Nga tuvuddeyo eyo njagala kwebaza nnyo maama Honorable Kabanda. Mukono teri wala nnyo ne Kampala, era tuli mu metropolitan area. Weewaawo kino kiringa ekitakwata ku MUGOF kwojjidde, naye nga bw'osazeewo okutema eddagala ku mwana ono eyakazaalibwa kye bayita ekyogo oba kyogero, njagala okusaba maama nti ne Mukono ekyetaaga, twetaaga ekyogero mu Mukono. Nga bw'olaba Kampala, byonna byonna ebiri mu kibuga ky'e Kampala bye bimu ebyalisaanye okulabikako wano ewaffe Mukono. Nsuubira obadde otambula waliwo ebikwaniriza ebitasaana na kulabikako mu kibuga kyaffe kino, naye nga twetaaga okuyambibwako ekibuga kyaffe okunyirira. Amakubo tuli Mukono mu kibuga wakati oyinza n'osimbamu ebitooke bingi nnyo ebyalisaanye okuba nga tuba nabyo mu kibuga kyaffe tusobole okuyitibwa abantu abali mu city. Kibuga kya Mukono kyafuka dda okubeera ekibuga naye kibulamu ku ebyo. Maama nsaba otunogere ku kyogero eyo gy'otuula ne taata waffe oba jjajja wa bonna, naffe atuwanirira aleme kutwerabira. Nga nzize ku MUGOF njagala kwebaza Haji Haruna, bananga okumakuma abantu si kyangu, njagala mukubire mu ngalo. MUGOF erina objectives nyingi nnyo, I believe so, naye ekintu ky'okukunga n'okumakuma abantu eyo objective agitutte, eyo bonus sebo evuddewo ngikuweereza. Njagala okwebaza abantu b'NRM ne wakati mu bizibu bye tulina ate musigadde nga munywedde nga muli wamu. Mwebale nnyo okwekumaakuma ate okusigala nga tukyalina vibe si bwe mugiyita mu NRM, era mugikwatire waggulu. Nsanyuse nnyo okubeera wano n'okwogerako nammwe ku lw'omukutu ku lw'ensonga etuleese wano okwejja mu bwavu. Nze ndi economist, an economist by profession. Njagala nnyo ebintu ebitujja from one level to another.
ate ekyanneegatta ne Haji lwakuba twogera kyekimu tukiriza kyekimu okulaba nti bw'aba ali waggulu awo akwata ate abantu abali wansi okuva mu bwavu. Nze njagala nnyo okukola n'abakyala ate ndaba abakyala tuli bangi mu tent oba munzijukira neesimbawokko ate saagwa nga muganda wange Madam Dr. Daisy bwayogedde saagwa ate ndi munywevu nnyo nkomawo bananga amanyi akomawo kulwa abakyala siraba muntu mulala w'abakyala bonna ali wano nzaaliwo nze omunzekka naye njagala kwogera bakuutiriza nti okukuza obugagga otandika mpola. Bangi nnyo beebuuza nti obugagga otandika otya obugagga otandika na kuseevinga. Kati kino ekibiina kyekigenda okukola ate ekibiina kino mweyonge ku ki ku parish model. Temugyerabira kubanga muyinza okulowooza sente zemuje kati zigenda bamala, nedda oyongera kulembeeka buli wamu. Kati n'olw'ensonga eyo tulembeke ku parish model ate twongere n'okukola ki n'okulembeeka mu MUGOF. Si kyekyo bannange, parish model ne MUGOF mukono gwegenda okukola ki okweyongera mu maaso. Essansa eno nga Hajat wabategeezezza nti essansa eno waliwo bannannyiniyo Hajat ali wano naffe gye tuli tiimu MUGOF n'abalala tujja kubawagira ng'omusazewo okujja mukolere watya. Obufumbo obwo mubukuume tegerekese bulungi mukolere batya mukolere walala. Mwene Mukono muli abasoga bangi muli kwebuzaabuza mulitanga mulooza ndabasoga kunziweku abasoga muliyo nkoddeeyo mwekazadde mukola nabona Minisita abantu bano basoga yebaiddeeko balogera obuganda olumenefumenefu olulimu amaadhi ga kirootirize. So ndi musanyufu okuyogerako gye muli musokako bate osuulira omwoyo. So basuulira omwoyo nga bwe neeyongerayo ebusoga basuulire ki naye nenzijukira nti omanyi ndi mukyala bw'ozaala omwana abajja omulaba bamugulira buwero ki obukomo tibakirya bakyala era bwolaba ngazi okulaba ng'ozadde nga abaze kwetegereza abamaze kulaba bigere by'omwana nina kyeyabulidde amwetegereze nga bukyali nenzolamu omwana oyo namubona nga alina kukitanda ebigere ebyo nga tibyabavamu ebigere bya neiba olwo luba lugambo naye wolaba aleesa akakomo ng'omanya oyo mukwano muki so nange nzize n'akakomo musaako eno era ejja kukkiriza n'abantu bano kakomo katini naye bakoleki bakakkirize nze ne miliyoni zino 2. Ndi wa mukisa okubeera ku mukolo guno ogwa enkulaakulana ogwa MUGOF ekibiina ekitalikiddwawo mu Mukono okusitula embeera z'abantu Bannamukono abawulira nga baagadde okubeera nga bakulaakulana. Honorable Minisita nsinza kwogera kyanjawulo okuleka okukubiriza bamemba bonna abayingidde mu kibiina kino okubeeramu nga bagoberera omulamwa ogw'ekibiina.
emirundi ekisinga obungi bwe tutandika ebibiina ebyobukulembeze oba ebyenkulaakulana bamemba ne babeera bangi bwe bati kituwa essanyu era ffenna bwe tubalabye nga tuyingira tusanyuse nnyo era banyabo ne basebo tuli basanyufu okubanga tubalaba. Ekyo kiraga nti mwe bamu ku bantu abaagala enkulaakulana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye mu byonna buli kibiina kibeera ne vision, kibeera ne mission era kibeera ne objectives. Mission, vision, objectives eza MUGOF nsaba buli memba ali wano z'abaateekesa mu nkola. Era ekibiina kino nze bwe ndabye Honorable Odong, oyo nno ye Minisita wa Finance wa Mukono District, bwe mulabye ngaze mu kibiina kino nze seekanze kubanga azze wano lwa nkulaakulana. Azze lwa nkulaakulana jangu wano. Era bano be bantu be tulina okutambula nabo. Bwe tunalowooza nti enkulaakulana tugenda giteeka mu bantu ba kikula kimu oba ba mbeera ya byabufuzi emu tuyinza okugwa. Naye ono omukulu alina constituency enamba gy'akiikirira wano mu Nama sub-county ate era mu Mukono district ng'ate era ye Minisita wa Finance. Bw'avaayo ayingire mu MUGOF afune ettaala atwale enkulaakulana mu bantu b'e Nama kiraba nga kintu kya buntu ate nga kya buyigirize ate nga kigenda mu mugasa. Nsaba bw'oyingira mu MUGOF ebyobufuzi byo ebyeri obireke ku mulyango ogende mu MUGOF n'embeera eya MUGOF gye bagiteekerawo. Zenga objectives eza MUGOF. Naye ate mmwe ogamba sikaaki kale kamubonereze naye gwe obabonereza Ssemakula musajja mugagga alina buli kimu kikyomulumya. Ate gwe yaligenze n'omuga nti mpaayo kino ate ogamba sijja kumuwa ate ne gwowadde tagenda kumanya nti wamuwadde kubanga wamuweredde mu nzikiza. Naye odda waka ogamba saamuwadde ze natiikirize ku Museveni natiikirize ku ani naye ng'oli gwe wawagamba aba NRM anita n'ebyo ebya NRM ze kyekyagala okuva mu pate ya NRM. Nagamba ne bali bayokya batandikira ku nzi mu Kampala mu Kisenyi ne babba emigo batandikira ku nzi. Abamanyi abalwadde abajja ku ddwaliro lyange wagala wakajagala okonna mu Kampala bagamba tugenze ku Doctors Clinic tugenze ku Gyokya. Museveni atanaalayiranga bagamba eddwaliro lyo terijja kusigala. Kitegeeza obeera ku lisiti yabo bagenda okukubibwa bagenda kukuba ate nga n'omuntu gwowadde tagenda kukola ki kuwolereza. Mbeegayiridde tugende ku mulamwa tunoonya bunoonya tubanje bye twagala tujja kubifuna. Ate omukulu tasobola tusasulira mu bbanga ttono nnyo kigwe ajja kuwa singa nze saagumiikiriza emyaka 3 gyenfuniddemu nalabadde ngamba kakati navaamu nange ndi munuupu naye kati ndi Minisita naye from Women Council. Of the chairperson in the governance of MUGOF-ekibiina Association, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will at all times well and truly serve the association, and I will support and uphold the Constitution of MUGOF as by law established, and that I will, to the best of my judgment, at all times when required, give my counsel and guidance to all members for the good management of the association and welfare of members, and I will not directly or indirectly reveal matters that shall come to my knowledge in the line of my duties. So help me God.